Bochinyola Bichi Express byekoze okulaba nti no etuka no kubanga maybe abantu bayinza okuba balowooza nti Express zebozi nejja netuka ku ntiko ya Tebo waggulu bo balowooza bo bati bwekiri nenze ndowooza nti management ebintu bingi ebikyuse ab'obugalubindi bangi mu office ennaku zino oshegera ebintu kati byafuuka bya peni nnyo okusinga ekintu ekireetera Express okubeera ku mutindo ogufaanana bwe gutyo it is the executive bwe yatuula nekakasa abantu abakozi nti gundi asobola okukola kino 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 mu capacity eya buli muntu asobola okukola because waliwo asobola okwogerera tiimu waliwo asobola okuwandiikira tiimu waliwo asobola okusakira tiimu waliwo asobola okufumbira tiimu waliwo asobola okutambuza tiimu kati ebintu ebisinga obwibyo kati mu Express biri average because buli omu akola mu mulimu gwe waliwo secretariat waliwo technical wing waliwo abasambi football is about players kati abasambi olina okufuna abasambi abanakumazisaako season kuba ebizibu ebisinga obungi bibeera mu basambi nti either welfare yaabwe mbi oba nnungi kati bwebeera embi ne performance teba nnungi kati ogenda okulaba nti welfare y'abasambi is okay ne recruitment is very important because bwerecruitinga abasambi kuba last time waliwo kiseera especially recruiting abasambi naye nga siba tebagisaana naye akati walawo omusambi nti Kambale walawo omusambi nti Kambale gwendowooza nti no yayinza okubeera walawo omusambi nti Juko player wa season walawo omusambi nti Juko walawo Martin Kiza walawo goalkeeper walawo goalkeeper Muwanga walawo ne ba goalkeeper ababiri abalala abali understudy wa at least Muwanga Lucy coach agera na muzaamu nateka muko abantu abalala naye ne bakwata expectation ya first goalkeeper walawo mu center back walawo Lumu walawo left back walawo right back walawo captain walusimbi ogana midfield nolaba abantu nti betuludde kwali mulwadde nakuzo lego kulaba yaja mwali asamba ngendo kulaba sambi okay nolaba nti kati wano waliwo chiwa walaba resibawa twali jinja juzi kuba na mugamba nti singona top scorer kuba goal 3 naye nga that missing is repeated naye nga olaba there is continuity kati recruitment yo at least technical wing kuba coach waswa bossa alina abantu bakola nabo and they are very very equipped wakati ogenda okulaba James Odod is assistant ogenda okulaba Hassan Mumbiru ate bonna basambi ba is assistant ogenda okulaba Sam Kawalia is assistant coach and goalkeeping coach ogenda okulaba Daniel Chiwanuka is a goalkeeping coach ogenda okulaba Ayubu Bali Ejusa ogenda okulaba abantu bali mu mbeera egyolaba nti olaba technical arm olaba nti buli kaseera wabeerawo ekipya developing kati bwe tubakunze oluusi deciding ebintu ebirala wena okulaba nga nze ate bwe mpumba wumba ngenda okulaba nga everybody is happy with that situation kuba ogenda okulaba nga wayinza okubawo ekitagenda bulinega nno kino nze ng'omuntu omukulu bakikola we bati kino bakikola we bati kino bakikola we bati twakolanga bwe kuba abantu abala mupiira waliwo administration bayiga wakati ojokola secretariat there is an office eyo coordinating with Wankuluku kati Wankuluku bweba ne kyeyagala is data daikanga bbiri tukulaba nti ebintu bivude kamocha bbiri Wankuluku kubanga there is certain level yatukibwako nti nawo tutambulira mu mpira guli professional nti abantu bakola buli omu kyalina okukola nga player oba nga official kati bwetuuka kucha points ana mu town tutafuna Wankuluku it's because of ebintu ebisinga obungi bw'oba byogera practically maya theory practical because naye byogera bibeere bwe bityo kati omupiira guno guli challenging kyova olaba nti when we lost to UPDF that was a bomb it was a turning point though everybody expected it Express ejakubaani Jakuba UPDF and we were being by then that we are leading naye ako kutukuba mwako we had to
okwetereza mangu nnyo okudda ku track because we are doing an beat and run and beat and run bwobanga oti bwogisuula bwotyo to a team gyerowooza nti teyandikoze ki teyandikubye omupiira after goba team zona ez'amaanyi alina ogenda UPDF but we had to abide it. We have to tell the government that is football. That this is saying you've lost the battle but not the what? The war. Kuba utalo rusha gena masu le okuba mukola muri yo nemwa nemukola tine mwetereza so ebintu express byetu seko edala kuzido byatandika because this place was training pre-season. The training all through. Training needs. What does it mean? Training. Or much it takes that training. Today is event page, of course. Money. That is fundamental. Money. Because every day, team will send them because the last name when you have a team is a wandering. Because if you don't have a sponsor, who's up to solve a how teams in this area ya COVID because it's very expensive to run a team because Toina what so incidentally is the executive led by KK bakuzugulimo bw'amaanyi nnyo to Sinti every day because team that is omupiira bali okumala na kubiga na training and prep the match kati watu makubiga training atolina kusatu. This second round, we saw na kulumubi okusaba omupiira omulala. Kati ne traveling itself, ovalu wanogende mbalala, ovembala nogende jinja. Last time twagende jinja kubulu. Twaita wisi paka Pondu Paraka. Paka Tororo. Bajita wa maida. And twasamba jinja on Saturday. But we had to play Tororo on Tuesday. You see how is demanding. The club, the government, I took the Kampala. Why don't we just travel to Tororo, go to Sula, Sambe, the other match to Comeo, Sambe, works to Giant. Kati, all our season is also one as Mutwe. There is no resources. And we have our resources, then the mums of Tambula with the team, Bulichimu, Chiku average, percentage. Was also going to number of Summit. Now you want 50%. 50%, what does it mean? They release a committee. Katulab Sawaz between 60-70%. They were not talking about 100%. We are competing in two competitions. Well, you start Stambik. This is Stambik. Yes, Stambik Uganda Cup. Uganda Cup. Sambak is Roksa, home and away. So briefly, that's why everything now has been balanced between the coaches, the executive, the fans. Express and one village cook. Nyola tali sure. Attend your kubulira coaching. Linda Kato. Tali sure that ligament yes or no because if Express is leading a menza, whom would you expect to put you? Nze bwensubira ekyamugwako ebombo kiyinza okwongera okumugwako era abantu. That's very good. That's why twetegese okwanganga situation ye. True. Ne bw'onooleeta coach omulala yenna atali coach Nyola n'oleeta coach oba wa State Council oba wa UPDF era ajja kugamba nga Nyola bwakola ki nga bwakugambye nti tiimu ye agisuubira okuba kati ngekoze naye Express eri eyaffe ku mirembe gy'abasekatawa bano etutte ebbanga Banyola batutte ebbanga ddene nga ba organizing okuzzaawo Express okugituusa kuki kubanga administration ebadde enzibu ku Express. Kakati enavudde nkugamba nti osanga abakutte Express kati bagikutte mu nkwata yanjawulo ne bakkiriza ne Banyola bano abalina kye bamanyi babagambe nti abange nti twakolanga kino na kino ne bakkiriza Nyola kyakkiriza nti kati ba coaches bebalina balina basajja balungi nnyo kiwanuka waba goalkeepers yali goalkeeper mulungi Odochi musajja mulungi
waswabosa kochi musajja mulungi nenyola kenyini atudde n'atunula obutunuzi n'alaba naye of course now oliwo express olina gati express tulina okukitwala naawe lwaki tetukitwala tujja kukitwala kyekyawukana ku mulundi guno ne ku mulundi gwe mwalimu nga musamba mu express kubanga bwe mwalimu nga musamba kyali kirala eyo nayo yali express ennungi lwakuba nti mwaki musobola vira evira twali tugikuba twali tugisobola mwe mulowooza nti twali tetugisobola lwaki olowooza ffe tulowooza nga yabatwalangako ebikopo byalinga bya sente ebyo nga bawaayo sente byalinga bya sente squad ya vira eyaliwo ebiseera ebyo ne squad express okitegeera nga ne bwoba toyogedde ku bya ssente mwe mwekwasa nti bawangayo ssente nga squad eya vira n'abatudde katebe n'abatulanga katebe ku saidi ya vira nga batandika nga basobola okutandika mu express nga basobola okutandika mu kesisi kati gwe ngamba otya nti bawangayo ssente abatudde katebe nze nkugambye nti express ogiraba ate nebaza banyola bano nze nagenda ku express ennaku zino neŋŋenda nendaba omupiira ng'abaana basamba bulungi nnyo nga kiri ekitaaliwo abaana nga basamba bulungi abaana basamba omupiira mu bulungi olundowooza lwakula abakoki baabwe nola ndowooza yabaddamu nga beyatukolanga nawe yakukozesaako nyola exercise atuddusa emisinde owulidde ndowooza kati nabo bakola ki yakikola kwekubeera nti tiimu kati ekola bulungi express ekola bulungi nnyo siganyi express ekola bulungi naye mbadde ŋŋamba nti maybe ayinza okuba ekola bulungi n'olw'embeera ya situation y'abasambi of course express eyinamu ku basambi abalungi naye ebiseera byammwe bwe mwasambira ku competition yaliwo kubanga sikiwa nti competition yaliwo ku ebyo ebiseera yaliwo kati luli competition yali nnene nnyo anti nenkugamba sikugambye anti gwe byowekwasa nze kubanga nze nkitute kwekwasa mbu anti nange kyenewuunya mbu vira yawangulanga ebikopo olwokuba nti noyateekanga okitegeeza naye nga ffena tukimanyi nti squad ya vira gye yali eyina kubanga vira yagulanga buli kiramu ekyalinga katale n'ekiteekaawo owulira bwemala okukwata buli kiramu n'ekiteekaawo nga n'abali ku benchi ya vira basobola okugenda mu tiimu ezo ennene KCC ne express ne batandika omupiira ne batandika so si ne batuula ku benchi ne batandika omupiira ng'abatudde ku benchi ya tiimu ya vira mwenna mukimanyi era mukikkiriza simanyi wakanya nange naye mukikkiriza kakati kyeneebuuza lwaki mulowooza nti vira ebiseera ebyo yali ekozesa bukozesa ssente simanyi sirowooza nti kituufu kevira yali ekozesa ssente kubanga bw'otunuulira vira eyo gyendowooza gyoyogerako ey'aba nasamba paulo hasule jofule genyo majidu musisi ronald vubya sulakato squad eyo yali squad ya mulembe okusinga ku squad y'abasekatawana bano banyoola kati ate olwo naffe twalina squad eyaffe ate ebweru wa Kampala omanyi omupiira gwe Uganda wano omupiira gwe Uganda guli nnyo Kampala fe abasajja abasambiranga omupiira ebweru wa Kampala naddala kati nga ffe ababeeranga ejjinja abantu tebatutwalanga kikulu nnyo naye twajjanga ne tulemesa zivira ne express ebisajja bitulemeddeko bitulemeseza omupiira naye yali tobako naye nga bano abasajja tetubamanyi naye ekituufu kyo vira squad eyo yali cream yali nungi yali eteeka okutwala ebikombe kochi okkiriza nti nawe owakana nti squad ya vira teyali mbi mwali mugisobola
of course the competition kiringa zibwengamba abantu always mupira. There's one time tried to samba mpira on it was Power Dynamo. Mjana kuchenda mweta mpira kujuke. Waenda kivuba. Watu kuba 1 year. Like then I was coaching Express. Try not to say mu nti ba okay abuti Kenya kwa mistake but ba penalty. Na ye ku Monday that what was about Saturday. Sunday to Monday ninga ngamba basambe bafe. Nti buli kimu kisoboka. Era bwe nalumba chairman by then yali bale mugera naye mugamba nti abasajja bakubirere. Nagamba nyola watayitokiryo matiza nnyo ne mugamba nti na umulo mpira ngutegeera. Soko komao katoka tutomuko kanatu kusobola kubanga tukomao atunyonyole ki ekyasobola okubanga kibeerawo ekyasobola okubanga kikyusa embeera eno nga bweri okyali mu mbeera ya programu eno ya Former Footballers Initiative era nga mujukire kino wano wetero kuba kino tubeera okulaba nti no tukwasaganya ensonga z'omupiira abagusambako abali munyenya abasobola okubanga bakola ebintu ebyenjawulo ku lukalu lwa Africa mu Uganda n'abantu bonna ne ku ttiimu y'eggwanga so bwe tutulamuko katono tugenda kubanga tukomawo twongere kubanga tutunuulira ensonga ezo nga bwe ziri.